Mbalaba mwenna munyiikadde, mwenna muwuliranga abaliiriddwamu olukwe. Ebibuuzo bingi byetooloolera mu mitwe gyammwe, naye nga mpawo gwe muyinza kubuuza ansa ne mugifuna. Mutandise n'okufuna engeri y'akasunguyira, naye mukkakkane. Awo omulabe wammwe w'abaagala. Kwata ejjinja limu olikozesa okuba ebinyonyi bibiri eby'amaanyi by'osinga okutya. Bwe banaasigala nga bawuliza eri omukulembeze waabwe, omukulembeze waabwe akyasobola okuduumira ekyaliwo jjuuzi ne kiddamu. Kyokka ate n'omukulembeze waabwe mulage nti bano be babi be batakwagala wabula ffe tukwagaliza n'okuba omulamu okusinga bo. Ne wabaawo awo oluwonko olunene wakati wammwe n'eri ew'Ayatola waggulu. Kakati oluwonko olwo olunene olubuzizza empuliziganya, kyokka ate nga lwagenda okugjawo nga lwajja n'obusungu, munnange munaagenda okutuuka ku sseeri ery'okuluziba eri Katonga abooze nga bamaze mwenna okubotooloola, nga n'olwo oluwonko olwo olukyabalemesezza okukwatagana, omulaba amaze okulwetooloola agenda ddubinula lumu. Mwenna mugwe wansi muyiike mu nnyanga, ab'essayidi eno n'ow'essayidi eri. Ki kyentegeeza? Ono ali mu kusigamu busungu. Onyigira Ayatola ogambe nze akoze byonna ebisoboka ku lwa Iraani. Ki kye sikoze amazima ku lw'ensi yange Iraani? Ntuuse okuvuma abantu ku lw'ensi yange Iraani nga mpulidde nti Ayatola n'amala atusimattuka n'avaawo. Ensi yange Iraani egenda kuva ku maapu y'ensi yonna, n'abaana bonna abagibaddemu ensi yaffe Iraani, Isirayiri egenda kubookya kubanga bagenda kuba tebakyalina businziiriro. Olaba babadde batutta nga tukyalina bwe tusobola okulimirako ku mmere, naye Ayatola waanaagenda ne batugoba ku mataka gano gonna ge tubadde tusobola okulimirako emmere. Ddala ddala bagenda kusanga bayala batte. Tugenda bakaluubirira nga Ayatola avuddewo, nga tetubakaluubiridde nga Ayatola akyaliwo. Badde nkusaba munnayiraani, ebibuuzo ebyo ebingi by'olina mu mutwe gwo, obusungu obwo obungi n'okuwulira nga aliiriddwamu olukwe. Bw'owulira nti oliiriddwamu olukwe, gwe weeriddemu olukwe. Gwe bw'owulira ng'oliiriddwamu olukwe, gwe weeriddemu olukwe. Kubanga n'ono gwe balangira ow'ettaki yakyogerako dda, kubanga teweerabira nti ttaki naye egwa mu kyondo kya Buwalabu, eba ekolagana bulungi nnyo ne Iraani. Yagamba nti bino byenjogera mbiinako obukakafu, Ayatola muwambe. Naawe nojja ng'olaba ebintu, obubonero bwonna ne bukweramba obukulaga nti Ayatola muwambe, kubanga omanyi Ayatola omutuufu nga yafuga nga si yafugwa. Omanyi Ayatola omutuufu bw'asiima okulabikako eri Obuganda, akamwenyumwenyuke, ennyambala ye, embeera ye ey'obulamu, buli kimu. Omanyi Ayatola omutuufu afuga nga tafugwa. Naye naawe Ayatola w'ennaku zino omulaba. Naye ng'era waliwo abagamba abatamanya ŋŋamba nti ow'ettaki yagamba bw'ati ne bw'ati, naye nga teweerabira nti ow'ettaki balina enkolagana yaabwe ne Iraani. Bonna bagwa mu kyondo kyaki kya Buwalabu bwakusomoleranga agaffe Iraani. Leka kwefuula mugezi nnyo, kubanga ow'ettaki atuukira ddala munda e Iraani, akettera ddala munda e Iraani. Ewabeerera ddala Ayatola aketterawo ddala bulungi nnyo, alina ne drone ze ziketterawo ddala bulungi nnyo, kubanga yasobola okwakisesingawo. Bw'aba yagamba nti Ayatola muwambe, olwaleero Ayatola omusuubira okujja nga akwebaza, era emirundi egyasooka nga yakwebazanga, n'akulekera n'obubaka nti tobongoota. Gwe tokimanyi nti Ayatola kwolwo naye yamira nsanafu? Bakimanyi buli lwafuna omukisa ogulabikako eri Obuganda. Ayatola asobola okuduumira. Kakati Ayatola ate yalina okubasala muudu eri gye yabateekamu. Ate ky'ovola biba bya butambi, era tebamukuleka abikuwe mu buntu,
kubanga ekifulumye mu kamwa ka Ayatollah ng'alaba waliwo bannamawulire aba streaminga live kiba kimaze okgenda kaba mukozesa akatambi akalikodingi bo batememu bye baagala oba balekemu bajjemu bye batayagala balekemu bye baagala bo bye bawulira nti tebigenda kubaleetera buzibu. Gwe waali ebuuzizza lwaki buli lwalabikako gye tuli ng'asobola otuwa ebiyitawo amangu ebitaddayo. Aba musunguwavu era waatera okutugambira ku bigambo ebyo ebizzaamu bannayiraani essuubi Ayatollah. Ne lwaki buli we bamukuwa mu katambi aba okuleeta busungu aba akudiscouraginga kubanga Ayatollah Nazzi kuno juzi mwaka gwa 2019 atuli mu bulwadde bw'olumiima mawuggwe era baatuwa akatambi ng'alaga ekikyamu ekikoleddwa ku mutimbagano. Naye ate we yajja okwogerako gye tuliye mu buntu yagamba bano abeefuula abagala Buganda balabe obwakabaka babutuwa nga temuliiko mutwe bavubuka abange temubongoota. Lwaki Ayatollah aliwo mu buntu abawanjawulo kwa Ayatollah ataliiwo mu buntu? Owokatambi gwe gw'otamanyi weewaawo asobola okuba ye. Ne lwaki Ayatollah banjawulo bano? Leero najja ng'akunyiigidde enkya najja ate ye mu buntu. Leero n'akuwa akatambi ng'akunyiigidde enkya ate ye najja mu buntu n'aggamba kyokola gye kiri era n'obaako kyokolawo kubanga yaleka gambye nti kyokola gye kiri tobongoota n'obulamu bwange tobongooteramu nzyaza Ayatollah. Era bwe wawulira nti Ssaabasajja Kabaka wawulira nti Ayatollah alinamu engeri y'akasujja naye nga tajjanjabiddwa wakubirawo enduulu nti bannayiraani Ayatollah tali bulungi naddusibwa najjanjabwa ng'era mu 2019 ne leero bakuleetedde Ayatollah gwe bagamba nti takkiriziganya naawe. Ono ow'ettaki akwatagana obutereevu ne Iraani ogamba teyali mutuufu. Ayatollah tali ku mpingu. Ayatollah tayogerera ku midumu gya mmundu. Wembagambira luno oluyinja lwe tulina mbulago lugenda kuba lwakwekamba nnyo okulwejja kubanga lukozesa amagezi, lukozesa amaanyi, lukozesa emmundu, lukozesa essente, lukozesa emyaka. Bwe muneeyawulayawulamu mbu munyiigidde Ayatollah Ayatollah abaliddemu olukwe nga n'eri Ayatollah akugamba naye bano abatasobola kusaakinga sigino tikirwaki luli kyali kitire buli wenzija kibeera bwe kiti banaaba batya ne Ayatollah ajja kutuuka abatanyiige nga bw'oli omuwambe n'Ayatollah muwambe.